tubuuzako buli omu y'osinzidde okubeera nga tukubirira Fad Pro UG omwerezawo okutuusako gasobodde okubeera nga tegagwawo mu bitundu ebyenjawulo naddala gwe gy'otasobodde okubeera nga otuuka video teekako ekigalo likinga sharingirako abala kuboxako wansi naawe tekigaana always okubeera nga tosobola endowooza kusinzira ensonga nga bw'ogenda okubeera nga oziwulira amawulire genjagala okubeera nga tetandika nago mawulire ganako mawulire ga ntiisa era nga lino etteeka eppya gavumenti lye yaleese ku mayumba ssaako ne bizinesi ez'enjawulo. Waliwo omwami yakedde ku makya yagenza okubeera nga taggulawo ennyumba ye yagenza okwekanga nga abakulu bagitaddeko ka X nga kiraga nti egenda kubeera nga emenyebwawe era nga bwe yafulumye yagenza okubeera nga tatambuza amaaso okwetegereza nga ne bizinesi ye mwabadde anoonyeza 10 nga nayo abakulu bagitaddeko ka X nti nayo bagenda kubeera nga temunange bagijjawo. Kakati no omukulu ono kyamususeko era ekyazzeekawo okubeera nga temunange abaka omuguwa nabeera nga temunange agweteeka mu bulago era nabeera nga temunange eyejjawo kubanga yabadde tasobola kubeera nga agumiikiriza obulumi obwo obukubeera nga tebamugirawo ennyumba ssaako ne bizinesi wabadde anoonyeza 10 ngenda kubeera nga tekuterawo katambi awo osobola okubeera nga obwerabirako ssaako n'ensonga endala nnyingi nnyo. Ngenda kubeera nga tekuterawo obutambi obulala awo ku ki abantu ab'enjawulo kibali mu kubeera nga teboogera ku tteeka lino naye nga bannange byo si byangu n'akamutula butuuzi kalya ssaako n'ensonga endala nnyingi nnyo. Subscribe nga twegatteko mu butongole buli bwe nnaba ndese video ojja kubeera nga ofuna notification out kakati ate Fad alina ekipya kyasobodde okubeera nga atuleetera side zeno Sheka Shaf musomo wa dduwa abeerawo nnyo okubeera nga takulomereddwa gwe wena alina ensonga ezikyaganya okubeera nga tezitera ajja kubeera nga takolako ku namba z'essimu ezirimu okubeera nga teziyita wansi awo ku stickers kambawe. Omwami ono yasobodde okubeera nga teyeetuga olw'ennyumba ye ssaako ne bizinesi ye gye baalaalise nti bagenda kubeera nga tebajjawo ssaako n'obutambi olulala bungi nnyo tumubaako. Munnange ono omusajja yeetuze oluvannyuma lw'okusanga bizinesi w'akolera nga bawandiiseeko X ekigambibwa nti abadde agenda kusendebwa eyo bizinesi w'abadde akolera. Munnange akabanda ke akabadde akoleramu wali nonno gw'olaba ge maka ge wali w'abadde asula nga nawo nonno nga nago bagataddeko X ye kwe kusalawo n'agamba munnange sigenda kulinda kulaba nga bansenda agamaziga sigenda kugagumira kennejje mbulamu bw'ensi eno kitalo nnyo kitalo ddala. Video eno si ya politics era temugiteekamu politics. Njagadde otunule wendi olunaku olw'olwaleero. Ennyumba eno ogiraba nyiniyo yafadda n'abaana baawo bakaddiye basajja bakadde. N'ennyumba eno ogiraba, ennyumba eno ogiraba yazimbwa dda. Ogiraba empagi eno y'empagi naye empagi yakola ki? Yakutukako dda naye yasigala ng'ennyumba ekyakola ki? Yasigala ng'ennyumba ekyaliwo. Ogiraba ennyumba ogiraba ensereka eyo ogijjukira ogimanyi? Ono bwe yazimba yalekawo ekijjukizo omwana n'alekawo ekijjukizo ky'abazadde be. Ennyumba eyo ekyaliwo namu terina gyedda ngumu. Oluggi olwo olulaba, oluggi luno olulaba lugumu tolina gy'olutwala. Olulaba lwakibaawo buliti ezo ziraba n'amabaati ago galaba. Ennyumba olunaku olwaleero mazaalibwa birthday laani ya Ssaabasajja Kabaka. N'ennyumba eno ogiraba ensinga obukulu esinga ne taata wange eyali anzaala obukulu eri mu myaka egisukka 8 eri wano. Ennyumba eno teyafuna pulaani. Ennyumba eno nga bw'ogiraba teyafuna pulaani. Naye ennyumba eno abaasookawo abagizimba baafa teyabakuba. Yakadongo na muli baagibagisa muli ogiraba na miti. Naawe gye wakulira nkimanyi ennyumba zino zaaliyo. Abaalina amagezi nga bano baazireka. Abatooletoole nga ggwe walagira yammwe bagimenye. Ennyumba eno senga teriiwo senga ki essaawa zino kyenkulagirako example eno ennyumba ogiraba ekyaliwo
banyiniyo tebasobola gikoonawo. Kijjukizo kyaba kitaabwe, kijjukizo ky'abajjajja baabwe. Olunaku olwo lwaleero etteeka lyazze. Ennyumba ezitali ku pulaani zimenyebwe. Ennyumba eno yalina pulaani. Ani yajja approvinga ennyumba eno? Yatta bameka? Mu myaka 2-3 mwaka, myaka 5, njagala osooka ombuulire. Njagala ombuulire. Accident mmeka ezibadde mu mayumba compared ku accident ezibadde ku makubo? Buli mwaka ne ddakiika eno gye ndi mu kwogera waliwo emmotoka esse, n'eggulo waliwo eyasse. Abo bonna abafa tewaliwo gavumenti weekerera ku makya. Tewaliwo gavumenti weekerera ku makya n'owulira ng'etaddeyo kondolense y'abantu abatokomoka abafa. Kyekisinga okubatta ze nguudo embi, ze nteekateeka embi, emisolo egisoloozebwa egitakola makubo abantu mwe balina okuyita. Baleese etteeka nga omuntu yenna yazimba ennyumba ye kaaboono bamwetaaza pulaani, kaaboono bamwetaaza certificate of occupancy. Etteeka teryali badde bbi, lizzeeyo emabega. Abantu abazze bazimba nga mubalaba mubadde nga luddawa. Abantu be muli mu kubonyabonya. Nakugambye bino bijje mu politics, nze siri wa politics essaawa zino, ndi mu bya ddala. Abantu be muli mu kumenya bagenda kuddawa. Abantu be musaba occupancy bagenda kujjawa ssente, nga n'abamu ssente ze mubasaba zisinga okufuna certificate of occupancy oba ne pulaani. Ssente ezo zisingira ddala eziri mu nnyumba eyo yennyini. Ssente ze mubasaba zisingira ddala ssente eziri mu nnyumba eyo yennyini gye bayina. Waliwo baganda bange na wano kankulabule ogula poloti 25 3 nkusaba togigula. Bagenda kuguyaguya bakulimbe. Etteeka liri bwe liti. Munnayuganda yonna olina obuyinza okubeera n'ettaka. Kalibeere 5 ku 10, kalibeere 10 ku 10. Ettaka eryo liba liryo. Ne gavumenti eriyinako obuvunaanyizibwa, obuyinza biki byogenda okukolerako. Era bali mu kugamba nti gwe bw'oba olina bupoloti bwo olinaanye munno ng'alina kapoloti 3 naawe olina 2 mwegattegatte nga bana mukole ekyapa. Ekyo ekikkirizibwa mu mateeka. Kituufu oba ofunye ekyapa, mufunye ekyapa. Era ettaka eryo gavumenti eba emaze odditeeka mu kyapa, eba ekuwadde ekyapa. Naye tokkirizibwa kukolerako bintu. Tokkirizibwa kukolerako bintu gavumenti byetakkiriza. Bw'ojagamba katwegatte tukufune ekyapa ne temujja kuzimbako, kubanga yo gavumenti eraga nti eyagala amakubo nga litunudde wano, septic tank eri wano, toilet eri wano, soko pit eri wano, dustbin eri wano. Bwe mwegasse ne mugula kapoloti yako, ne mugula poloti 5 ku 10 abantu 4, mugenda kuteekawo obuyumba. Bwetaaga distance. Ebintu ebyo byenjogedde byetaaga okuba nga biteereddwa mu bifo ebiteekeddwa. Kitegeeza naawe wennyini asonze bupoloti obwo, gwe ali mu kugula bupoloti mu badealers bali mu kuguza. Bakugamba mujja kwegatta mufune ekyapa. Gavumenti ekugamba wadde olina ekyapa, mufunye ekyapa kw'obwo obuntu. Wakiri omuntu omwazimbeko ekiteekeddwa okubeera ekiteekeddwa okukkirizibwa gavumenti. Bwe munaabeerako bana ne muzimbako kano, ono n'azimbawo akayumba ke, nono n'azimbawo akayumba ke, nono n'azimbawo akayumba ke. Kitegeeza toilet zijja kuba zimaze, toilet ate ziri mu kiyungu, ekiyungu ate kiri mu toilet. Gavumenti ejja kuba tekikkiriza. Togwa mu katego nti mwegatte. Bw'oba tosobola kugula kyapa lumu kya 5 ku 10, weesonyiwe poloti, weesonyiwe bupoloti. Awo nno we tutuuse, we batutuusizza.
byonna bigenda kubeerawo. Video eno temujja gitegeera ngera bwe mbadde mutategeera Kyagulanyi ng'abikola. Ennyumba y'abajjajjaffe yiino ekyaliwo wenjogera si bino sebiriiko siri mu kwogera bintu nti mbo bya AI. Eno si AI nkutte nako ino ttaka. Nawe lwakwekoza weefuula ategeere nnyo. Weefuula ow'ekitalo nti oli Kampala. Weefuula ow'ekitalo nti wagenda Bweru. Olabira ddala nti ennyumba tesoboka mwewakulira. Nange waffe Buseese Nkozi Mawokota eyajjajja wange omugenzi Lukase Ngendo mwe nakulira. N'oli mwe yakulira. Ennyumba eno kati bagyetaaza plan. Bagyetaaza occupancy. N'abagizimba baafa dda. Ne tekuli n'omu yakubibwa buliti. Ebbaati teryamukubako. Buloka teryakubako. Twamalanga busa teryamukubako. Kyose ne nkubuuza bameka abafudde accident z'ennyumba. Lwaki gavumenti yeesibye ku kya nnyumba? Lwaki yeesibye ku kintu ekyo eky'ennyumba? Omaze okugoba abantu ku makubo. Bazze eno beebase balowooze ki ekiddako. Bayimuke buto nabo balumbyeyo. Ekikulu si kya nnyumba. Ekikulu beetaaga ttaka. Muganda wange awo wooli batwalawo. Ekikulu si kya nnyumba. Beetaaga ttaka. Oba oli wa NRM, oba oli wa FDC, oba oli wa NUP, kino kitukwatako ffenna. Bw'onooba omugezi ojja kubitegeera, bw'onooba musiru ojja kusigalayo bw'oti. Nze Charles Mpanga, kansala eyalondebwa abantu mu Wakiso Town Council. Ekyewuunyisa amanya nze tulina Omugisha Jackson, Vice Chairman NRM Kira Division, Publicist wa Kira Parish, nga ne musajja we NRM. N'olwaleero nkoze video eno nga ndi mbulumi bw'amaanyi. Nkoze video eno nga mpulira ennyike y'amaanyi olwa abantu n'abakozeseza President Museveni abaamuwa ebintu ebitategeerekeka ne bamenya buli kintu kyaffe kyonna ntutasigaza yadde n'akamu. Kubanga ffe tubadde tetusabiriza gavumenti lwa nsonga nti gavumenti ya Museveni ebadde yatuwa emirimu ga buli omu akola okwekolerera. Nze mbadde ne botiki bwange, mbadde n'emidaala gya chapati, botiki kioski bwonna obutali kukuba ate obuzimba obulungi buli kimu baakimenye. Kakati nkakasa gavumenti ya President Museveni tumutegeko okulonda kwero si wano. Teri muntu wenali agenda okuddamu kuyitamu wano mu ggwanga wano. Ku mpisa gye mwatuyisizaamu n'obulimu bwe tulina n'ennaku gye tulya n'enyiike mutuyisiza bubi. President Museveni abakuwabula ne ba ministers abawabula President Museveni ba MP mwafunye miliyoni 10 ekyankwanzi. Ffe tuli wano twebira nkuta tuyina amabanja ge twakozesa business ezo, tuyina abaana baffe tubadde tutuna okumala school fees ne mutadde buluma butagambika mutuswaziza n'ebintu ebiri munda ebitali ku kkubo ne mu kirumba buli kimu. Bana tuyina obulumi, tuyina enyiike, NRM musudde President Museveni naye Mukama abalaba buli kimu tukiyina naye tugenda kukkiriza. Nze sigenda kukkiriza kati mpagere NRM nga njebazaaki okumenya buli kimu ekyange. Buli omuka akati mwakola ebyo ng'okulonda kuwedde ne mutulumya ne mutuswaza ngaffe abakulembeze b'NRM naye Mukama abalama buli kimu kiyonera kabatusibe katubone ku lwa gavumenti yaffe gye twerondera yennyini. Mpulira ennaku yongera okubabuuzaako bannayuganda n'abawagizi mwenna okusinza ku vidiyo gye naakoze bangi mbalabye boogedde bingi ate nga byeboogera bituufu. Tiffe nga NRM twayogera protect the gains. Nze ndi kadda we NRM atali mu kukyukakyuka banavuganyako ne ku bwameya bwa Kira municipality nga anoonya kadi ya NRM okulwanira omuntu wa wansi. Kubanga ekiriwo mu ggwanga kati bwe tutakyogereko President Museveni His Excellency tera bagenda okukikubuulira. Nze ngenda okukikubuulira nga mazima gennyini atoka kase. President Museveni ne kabineti yo mwatuula ku COVID nga zze ne musalawo ne mugamba katulwane ne mutugabira akawunga oba ntugabira bannayuganda akawunga naliko kubamu abatambula bakagaba ne tusalawo ng'olwo tulwanira munnayuganda akawunga nga bakapimira ne mu fuuti. Ekyo nga kivuddeko mu kiseera kino abantu babadde batandise okudda engulu ne bizinesi bwabwe obw'enjawulo olw'enkola ennungi President gye waleeta. Enkola yaki bwe twava mu COVID n'oleeta emyoga. Bwe waleeta emyoga ne gitandika okukola n'ogamba emyoga tegikyabulamu kanyongereko n'oleeta parish model. Parish model bwe wagireeta
ebadde etambudde bulungi okusinga n'emyuga kubanga gwe mazima nange mbadde ku kakiiko akagigaba ne tutuula ntugabira abantu ssente abaami n'abakyala ne bakola bizinesi ez'enjawulo amu ne balunda enkoko amu ne balunda embizi amu ne bakola obudaala bwabwe ne babeera nga kantiina ezo basobola okuziteekawo. His Excellency njagala kukubuuza ne kabineeti yo abantu bano batawunikiraaka n'abakozi ba gavumenti be bennyini abamu be bakkiriza konteyina ezo n'ebifo ebyo okubeera mu kubanga babadde batujjako emisolo nga tusasula emisolo ku lwa konteyina ezo mitwalo 10 n'okudda waggulu amu tuyina 10 abayina 2 abayina meka ng'omusolo gw'ogenda mu gavumenti abamu babadde batujjeko n'emisolo nga twamaze dde okugisasula buli bantu ng'ovudde ku nze n'abalala bonna badde bamaze okusasula emisolo bayina essaawa zino licensi ze baabawa nga bamaze okusasula licensi naye mu kiseera kino mwakutta abantu ne mubamenya nga tumusoose kwetegeeza gogamba nti ali mu kkubo yazimba oba yateekawo ekintu ekyo nga tanaba kugabira ekkubo ery'obwereere kubanga okugeza nga bulinda ekkubo abantu bawaayo fuuti zaabwe nga za bwereere nga tibasasuddwa olw'enkulaakulana y'eggundi y'ekitundu naye essaawa zino omuntu omugamba ali ku kkubo naye nga gwe yakuwa ettaka tusobole okwongerako olw'enkulaakulana ya gavumenti gye yaleeta naye etteeka lino His Excellency bamemba of Parliament be baliisa ne muli sayininga oba ne ligenda mu nkola mwalisoose ne mutunula bye tubaddemu emabega covid yakosa abantu ekyo kyekisooka abantu babadde sente za PDM tubadde sente z'emyoga abantu batwagala bave mu bwavu ku lw'enkulaakulana gye waleeta ne bye wasalawo naye essaawa zino buli kimu mukimenye buli kimu kifudde kati musuubira abantu abo bagenda kuzza sente ezo musuubira abantu abo bakulaakulana kubanga ekintu kyo tekinyize ffeffekka buli omu kimunyize kubanga twabawa sente ezo tubagenda kusizza kubanga lwa nsonga abamu abalunda enkoko badde baziwa abatema enkoko ku kkubo abazipimira ku minzaani awo n'agenda nabeera ng'akulaakulana naye essaawa zino batubidde nazo kubanga tebakwagala n'oweebulindo mu kyalo n'owa konteyina eri munda tebaagala akole olwo tukulaakulanya eggwanga oba abantu abakwabula bakusuula pulezidenti n'alisabye ka vidiyo kano bakatuukako ddamu weetegereza etteeka ddamu olabe etteeka eryo mulirongoose ne baministers mulabe nti etteeka litereera muleme okumenya abantu nga mwe mwabasaba kati essaawa zino enkulana bwezze mugamba bali kukuba ate nga abantu bali ku kituufu ekirala olwaleero tukyali mu kwogera nti obubbi njagala ba DPC bakuwe ripoota entuufu obubbi mu ggwanga buzzeemu butukidde buto bababbira ddala abantu ennyo ate nga katandika butandisi lwa nsonga nti abantu tebakyalina kye bakola mu bakantini babadde bakola adde baweereza emmere adde abakola kibonna tebakyalina we balaga avuka badde basiika capati betubadde tuwa emirimu tebakyalina we balaga kati osuubira kye kinaddako naalisabye bamemba of Parliament teravuddeyo kulwanira obwo NRM webasiwa NRM mwena mwazinzeeko emimwa gyammwe tewali kye mutulwaniriddeko musinga nze ndi kaada nkulaza ekituufu siri ku kkubo ndeseyo distance ozeka akateyini kambwe bwa konteyina yange erabika bulungi ate ogijjeewo olwo osuubira ki abantu noba natuvuma ku mikutu batuufu tuvuma ku lwammwe mwabafuna ffe tubadde tetusabiriza gavumenti nesisabisangako gavumenti kubanga lwa nsonga mbadde yina obwongo obuyiiya ne gavumenti yateerekawo enkola ng'omuntu osobola okweyiiza n'ogenda mu maaso naye mu kiseera kino byonna bisaanyizaawo mu kiseera kino abantu n'abagagga be bagula amataka g'abantu mu byalo abantu tebajja mu kibuga kweyiiya nawulidde etteeka erijja erinda okwetegerezebwa nti nawulidde etteeka eryazze nti gwalina 5 ku 100 obeera tolina kuzimba kati babadde bali ku poloti 3 ku 5 25 ku 4 bonna abantu bagenda kuddawo bonna obasenda pulezidenti obwo tuwombeka NRM ntugyombeka oba ntugishenya ntombeka NRM twagishenya NRM yawawo abantu abakwabula bona tubakwabwire kirungi NRM twagimaraho NRM ntwenda tulwanira omuntu wa hansi agenda omu miisho President Museveni bataka kubiha wetegereza iteeka eri baresire
ositamise conference. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.